Mukasera kano bakoze Ruda nga bagamba Jason Isaacs yabakulembedde nateera ne bajja bagamba Ben Daniels takabuzemu kabaka yasebera ono yayitibwa Kano Charles McIntyre yakulembera company yayitibwa CMC Secure Operations ninga yagamba limu gate business twada kwembashe twetaaga ogezaako kumanya ennyonyi yabadde ekwata kubogera wa final destination yaayo mukashaka Nicholas yakuba essimu ng'akubira abifu byayo ng'abagamba bakonfirmeko ku information gye bafunye ku basajja abakwatiddwa obaddala babaddemu Abangereza njagala olabe Rudi alumbye ekitongole ky'FBI Colonel Charles McIntyre yetaaga abantu babakwatiddwa olugero luno lwafulumye FBI yabakwatidde ddala abasajja kati laba obuzibu obuzze Bangereza bakwatiddwa nga bakuba ab'FBI Katonda wange ono alumbye ekitongole ky'FBI bana iki kye tulinawo tumaze okgezaako confirming Abangereza ddala badde bakolera CMC Secure Operations Centas Industries ye yabadde bawadde omulimu kigambibwa Centas bagiteeka mu Tizistan okuva mu 2000 kati lwaki baba beetaaga cylinders 10 eza gaasi oyo anti abali ku boodi ya Centas beebo kati waliwo company eri mu Tizistan ye yabadde wadde omulimu bano abasajja aba CMC kabaka yajja oli yagamba kimu butuufu Charles McIntyre atutadde mu biki bino Colonel McIntyre special agent break you have a very bad situation boy tuli mu mbeera mbyo kamala oli mutuufu I've got flight manifests for the nina flight manifesto cargo to Karaz, Kyrgyzstan. okutikka ebintu byange bitwala mu Karaz, Kyrgyzstan. Contracts to provide nina contracts esobola okugezaako providing a security eri abasajja ba Sestan for 200 liters of epichlorohydrin for nabadde neetisha kemiko yange yakuteebwa mu mazzi liters nga 2 Special Agent Blake kati gwe Special Agent Blake lives of my men while they were going about mwakutte kuba ne lumba abasajja bane ne makuba ebyasinga bali ku legit business fire with my agent be basoose okuba ba agent bange ebyasi babiri ne balumizibwa olina nakusiima kubanga tewali yattiddwa highly toxic chemicals were involved. chemicals abaddewo ekyobulabe Unknown to my bali ba armed forces babadde basekula abasajja batamanyiddwa that's not twabalabuliddewo of events. FBI yosi yalina okukolera emirimu gyayo kano Dead colleague with a widow. nyina kyapiri wange yafudde mukazi we Semwandu kati munnamwandu ng'ogasseko n'abaana babiri to disclose that waliwo yatuwadde obubaka kumwe kona ni yagambye kono siteekeddwa kugamba FBI's handling of this situation. kati okuzira ku FBI engeri gye kwasaganyamu embeera yange I suggest you amazima gali tingenda bakuba mu kooti oba si kimuta abasajja bange operation weebale nnyo koperatinga naffe kakati now that I have all this paperwork maze ofuna paperwork ono yenna from your colleagues until I'm satisfied kiba kitegeeza ngenda kuyisaamu amaaso thoroughly male okukakasibwa nti ndi satisfied okutaba koliizi bo Lodi yajja eruda kati yasooka n'atuukira bali waliwo kampuni eyitibwa Centas ye yabadde ewadde obulimu aba CMC When I was a special envoy to Kyrgyzstan, bwe baasindika mu Tizikistan tour of a chemical factory financed by the UK government. nagezaako okulambula chemical factory eteekebwamu ssente gavumenti ya UK Centas yabadde teyeetaaga gezaako otutumya chemical bali So why have it flown? Tizikistan bo bennyini balina chemical eyo kalwaki bagitumye ebbali Wasn't the real destination. oba osanga yabadde tegera mu Tizikistan oba osanga Maybe it was. oba osanga gye yabadde eraga If you're planning to gas your own, kubanga bw'oba opulaninga okutta abantu bo traceable to a factory. kiba kitegeeza tujja kwetaaga chemical eri mu nsi omwo mwennyini kubanga basobola okitresinga olina kutumya kuva bweru kiba kitegeeza Woodman president wa Tizikistan yabadde atumiza chemical eno njagala olabe twadde eri kabaka Christopher Stiles under secretary atambulira wansi wa secretary of defense wa America Lini Wana yajja ebbali What happened? you tell me. gwe kyekyatuuse okuona gwobombulira yasikana ne Charles McIntyre They were acting on intelligence, so someone talked. Are you a kid? waliwo eyagezezaako okwogera n'afulumya olugambo Plane had gone up, it would have lit the sky from here to Baltimore. Well, we have a leak. tulina leak waliwo afulumya olugambo okuva mu ffe You're head of defense intelligence for Christ's sake. gwe akulembera They might want to know. intelligence lwaki tobuuza abe FBI Got careless. guno bajja kumanya lwaki mbyetaaga omanyi Do we abort? kati tubiveeko Believe we'd be allowed to jump, golooza banaatuleka ensonga zino tuzeesonyiwe not stopping. tetugenda kulekeraawo tukyalina okikwasako amaanyi All right, if there was any real knowledge out there, we'd have. wobaawo amagezi Bro, singa babadde bakimanyi okimanyi twandibadde ku death row kati good. senkere yange namukwasaganya Good play to. kubanga ne James senkere yakirabika ino diru yali agimanyiiko kati gwegezaako bikwasaganya ebyeyo nange mbeeko byekwasaganya erudda kati twakwate kuba netukiriye manga mu ghetto waliwo kanakyala akaali kasembera
Charles McIntyre ng'ogasseko ne kabaka ayitibwa Christopher Stowes under secretary balabika balina kye bamanyi kyokka ate ne James Senkereya eyaliko former ambassador mu Tizistan naye alabika alina ky'amanyi kagenda okukwata ekkubo okujja ebbali waliyo ono akulira Charles McIntyre gwakolera yasooka n'akasimba omudidi gw'ensimbi bandibanga bamanyiganye kagukwata bukwasi ebisigadde agenda bikagamba in details twadde eri kabaka Mark Brydon ambassador wa Bungereza wano mu United States of America yajagezeeko okwekanya epical hydrogen kiki eyinza okukola singa beeteereddwa mu bantu Attending the memorial service next month. We're waiting to hear. tumaze okugezaako confirming nti prime minister agenda gezaako okwatendinga okuziika kwabo abaafa mu byennyonyi. Ishan Borisovich is prepared to hold talk. Okimanyi nti Ishan Brozovic mwetegefu okugezaako okwogera ne administration ya America? Not, he is. Ebyo nga saabitegeddeko kono si yabitegese. Apparently I'm the only person who'll come out of hiding. Yagambye nti nze muntu yekka gwasobola okusikana okuva mu kwekweka. It's a poison chalice. Njagala okimanyi ekyo kiba kya busiru. N'agamba Ishan Brozovic ye musajja aliko opposition ne Uzman okuva mu Tizistan. Yekweka Usman ayagala kumutta busi kiringa bw'onogamba byesige waneeno. Njagala olabe bali balina Ishan Brozovic yagamba nti yeetaaga okugezaako okwogera ne administration ya America abannyonnyole omusajja Usman engeri gy'afugamu ensi yaabwe kwegamba terimu democracy n'akamuwadde. Ono yajagezeeko okwekanya bwesi byabadde yeekanya abadde ku chemical ya epical hydrogen. Mu kaseera kano Rodi yakwata olukomo n'akuba essimu yakubira McIntyre. We need to meet. Kwesebo tulina okuseka tugezeeko okwogera kakaina ate ne Nicholas Brokest akolagana ne McIntyre. Ono yakwata ekkubo n'ajja ebbali Harrington Cemetery yajja agezeeko okusisikana nakyala ayitibwa Linwana. Ono omukazi si wa muzannyo era atiibwa mu politics oba mu byobufuzi bya America. Ye muntu yateeka mu president okutuula ku ntebe wali ssente. I brought these for Thomas. Bino mbireetedde Thomas Wana yali mutabani we gwe yasindika mu lutalo lwa Afghanistan n'afiirayo yabiteeka ebbali. Wulira ennaku n'ennyiike kyava asooka asiriikirira yali akulembera kampuni eyitibwa Armitage. Mutabani we namusindika mu lutalo Christopher. Sometimes our duty requires us to make terrible sacrifices. Ebiseera ebisinga omulimu gwaffe gutuleetera okugezaako okukola saddaaka ez'ettabbu. Shrink from that. Ekyo sigenda kugezaako kyejjamu Nor should you. ate nawe saagala ogezeeko kyekwasizaako nnaku kono butereevu. How soon before the media learn those chemicals were heading for Kyrgyzstan? Wamaze okugezaako okuweereza bannamawulire 48 max. okubakakasa nti chemicals abadde zigenda mu Tizistan. Sooner rather than later. Anti ye kati ebisigadde nooza tugenda byogerako oluvannyuma. Chemical yabadde egenda mu Tizistan kyokka yabaddeko abasajja Abangereza newankubadde babadde bamashinale ba CMC Secure Operations eya Lord Charles McIntyre. Twadde ebbali waliwo yakwata ekkubo n'asooka ajjayo dossier. What have you got that connects us to Uzman? Sent. Kino kikonekitinga otya ku Uzman kono Centas. That was one of Centas company eyabadde wadde bano omulimu Down on Islamic militants after the muliko muganda wa Uzman. and send his own army in the current climate. This is a covert operation. Njagala okimanye nti no covert operation Time flight heavily. gwe wekkaanya ennyo gye badde beetikye kuliko ebisingo kaseko ne kemika ey'obulabi. Say, Kageno n'agamba Uzman yabadde apangisiza kemika eno akwate ku agenda agitisa abasajja be. What are you saying? Gwe ki kyoyogerako? standing in the first democratic Bwe nali mu Tizikistan nga waliwo meeting ya democracy ghastly. abantu battibwa 53 Excited. babakubya gaasi. I was supervising the election Nali ngenze ku supervisinga byakulonda report. It mentioned ne bandeetera report. the skin of the Baali balaga nti omubiri gwabwe gwali gususumbuse. victim. All Kyokka ate mu lipooti yafuluma eri abanene baffe lipooti teyagala nti ate omubiri gwali gususumbuse. we're just going to stand by. Tugenda kutuula butuuzi bwe tuti It's impolitic for us to be. amazima gali nti Usman agenda maaso natubuzaabuza wabula abantu abafuga bubi. Ishan Borisovich is in hiding. Ishan Borisovich kati ali mu kwekweka kati ani gw'osuubira okuzza ku ntebe. Toe in the water, that's all. Is this Onagamba nti street? Ishan mwetegefu okwogera nammwe. Government wants whatever the US administration wants. The president. Ffe gavumenti yaffe y'Abangereza
yewaddeyo okukola ekintu kyonna gavumenti ya Amerika kye yeetaaga ku nsonga nga zino. Wanted to get a dialogue with Boris Mitchell. Ayogeramu ne Carlos Garcia, ono National Security Advisor wa Amerika. Yamugamba obuzibu obuliwo President tajja kukikkiriza okujjako nga Lini Wana amaze okukikkiriza. N'amugamba kati wali buzibu kangenenete Ishan Brozovic. Kubanga Ishan Brozovic yagamba nze okuva mu kwekweka nyina okusiikana road Brydon then aliyokantwale kwa administration ya Amerika. Mannyonnyola ebizibu byonna ebiriwo ewaffe mu nsi. Mukasi akantwadde eri bano. Someone must have fed the FBI false information. Waliwo yagezezaako okuwa aba FBI false information. Kubanga amazima gani nti aba CMC babadde ku legit business. Ebintu byabadde beetikka byabadde biriko license. Tiwali kibadde bakutte mu bukyamu. Nze mbadde ndowooza nti gavumenti yammwe ogiteekako amaaso ko n'oba osanga nabadde mpabyemu. Naye nga amazima gati Nicholas ye yasindika obubaka ku FBI n'ababulyako ekyo kyali kituuseewo. Buli kimu kyonna yakigattagatta era n'amanya n'okumanya nti Centas company eri mu Tizistan yali epangisiza aba CMC. Laba tabu. Why? Syagala ogezeeko okuva mu mbeera nange. Sweetheart okiraba. Twirabage. Kale. Tugende maaso n'okuzannya akazannyo kaffe. Tamubulide. Kirede mishana yakubide Charles McIntyre esimu n'amugamba nti jaga tushikana lisi twogere. Waliwo emmotoka eyaguka. Yajja paka eruda. I'm sick of tidying up after you cut. Nze nkoyogezaako kugatira ku bintu byonoona kano. What can I expect? Waliwo ebintu eby'ekisiru bye nnyina okusobera ebirala. To offer me, I've got better places. Waliwo kyoyagala okumpa kubanga nnyina gye njagala okudda. We're in the market for trigger switches. Tuli ku market ya trigger switches. We'll pay above list price. Zijja tuyamba ffe embiri naawe. Out of your depth, Brocklehurst. Naye broadcast tukiraba nti oli mazzi mawanvu. Your bed. Kwate kuboddeyo eka tolina muntu abugumya buliri bwo. Amugambye ku trigger switches. Jukira ono yafuna deal. Era yawulira ku deal ya trigger switches. Ziri bibiri. Twadde eruda. Mukasi kano nakyala yajja. Jane Lovely. Akola ku nsonga ya road ayitibwa Look. Oli gwe bagenda oteeka kalabo Omungereza. Uyo Gary Pritchard on the Gary Pritchard babadde bamutadde ku TV. end of Luke's. They were in the Paris together. Wali ku mawulire. Ye musajja eyakwate kubo n'ateeka Luke Maje. Bali mu Paris bombiriri. Zayo wali emabega. Highly toxic chemical epichlorohydrin. Bali bagezaako kunnyonnyola This network kemika ey'ettabu epichlorohydrin yasiikaniddwa n'abasajja ba CMC. contractors were arrested in a shootout with customs officials. That's and the Gary. FBI. Oyo ye Gary. It's a medal because of him. Are you sure? Oyo Yes. Road yali mmaje lwa kubanga oyo. Downtown. They have been charged with resisting arrest in assault. No other Leka nkulage. Gary. Olaba Gary. FBI headquarters I've got a photo. downtown. Hale. Have been charged with resisting Nakya yabagamba nnyina ekifaananyi. Ye musajja eyateeka Luke Maje. Omulengera. Ayitibwa Gary Pritchard. The psychotic cop shooter. Kyokka ate yakwatiddwa. Now, they have been charged with resisting Eh. arrest in assault. No other charges have been laid at this time, but I can tell you they will be held. Road abaali ebbali agenda okuza amaaso kwe kwekkaanya. Still many Kirabika naye Road amumanyi. How did the Gary Pritchard oyo gwe boogerako. You'll never get to wear it. behind Gwe toti esuuti gye bakupimako togenda gyambala. what were Alina omukisa gumu gwa kusiikana pardon board. key Yoka into the making of nerve gas? wadde eruda. Simu yavuga. Yep. Alo. Azam Sinclair? Azam Sinclair. Put him through. Muyise mutuwulire. Hi. Is that Ki? Mark? Azam nze Mark. Is my dad with you? Kitanga ali naawe. No. Nedda. Why, where are you? Tali yeeka. He said he was only popping. Yangambye nti afulumamu kati n'agenda kudda. Kyokka ate amazeeyo ssaawa. After you. Ke katabani kaludi ayitibwa James Sinclair. Yakagambye nfulumamu kati ningenda kudda. Yatambudde tanaba nakwata kubo kudda. Amasimu waliwo abagenda maaso n'ogezaako okufuna information. Musatu yajja agezeeko okunoonya. Yasooka kujja ku hotel gye basula. N'asooka tambuza amaaso kwe kujja paka ku room. Yatuukirawo. Yakonkona. Katoka kano. Hi.
Chegwe. I'm Mark. Bampita Mark Brydon. Yebaleko kamusimba mukono. How do you do? Gibera girijya gigenda gitya. Nabano kabaka ja ali mukabala kuba drink. Ye James. Ensonga za mutizistan yazirabirawo. Abantu bali yali babona wansi w'enfuga yolodi ayitibwa Usman. Kyokate Bungereza ngo kasheko na America boti bafayo. Olwendagano gye bakola naye kubanga be bamutekane ku bukulembeze. Uno kye kyamugobya n'okumugobya ku mulimu gw'obwambasada. Stupid self. Nikwe mutumbavu gwe nakyemalira. I'm alone in a hotel room and you're out getting pissed. Uli motero mutabani wo gyomulese kyokate eno guli mu ku drink. He's 9 and he's my bloody. Why mwana ine myaka mwenda ate mutabani wange. Thank you. He's a child. Omwana muto. So do you think that's funny? Kali gwoza kiri funny. Want to pretend you care? Oyagala kwefula nti ofaayo. For years. Oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna watusulawo. Look at you. Laba ofaanana. Rick, you're a disgrace. Otandise okuba ekiswaza. Contaminate you. Nothing must stay. Gutuufayo tewali kigenda kukontamitinga buli kimu kyogera siga nga kigenda maaso nga bw'oyagala. You're all he's got. Kimanye nti gwe weka gwasigaza. Your son. Buli mutabani wo. Shit. Kirika. Why don't you take a look at yourself in a Lwaki teweetulako mu ndabirwamu? killed Saidi yourself? Oyinza n'okuba nakyala ayitibwa Saidi gwe wamwetira gwe kennyini. Kubanga tewafaayo ku bintu bye baali bakola abatuuze beeri. Only thing she was ever wrong about. Gwe muntu gwe yali asinga okwesiga ng'alinamu okukkiriza okw'amaanyi. Naye nkakasa kye kintu ate ekyamu kye yali akola. Bifaananyi byabakubwa. Kano kaloodi akakyawusi. Yakwata ekkubo okudda nateera mu bbaala. Saze wakuba edrinki we. Sorry about my friend. Wamu n'osonyiwa ku mukwano gwange. Kyava asaba kadrinki akalala. Ne bajja bakamwongere. Green ebbali waliwo nakya yuno nakyali yawereddwa ensimbi mu kaluumu eri emmanga mu Kimumbasa. Kyava akwate kubasa embere yandibanga shedu bano bakomando. Yatuuka wali roda. Can I buy you a drink? Gulireyo ak'okunywa. Kyamwenya bumwenya. Kimanya kimalaya. Twakwate kubo kudda erudda. Musatu yakwate kubo kudda yadda n'omutono. Who's this? Atono yani. Azam Sinclair. Ono ayitibwa Azam Sinclair godifsaani wange. Simanyi osikanya James Sinclair. Juira bamugano mu miitinga. Not now, Phil. Era nga bagamba si good influence gyali mu kikwagano ebyobufuzi kujja ku ngeri gyagala okukyakalanya eddembe n'endagano gye bakola ne Usman. Ono kakeno yeetikwa musatu akubye drink. Kyava aleetebwa ebbali. Kino kyajja kimutandikeko. Baabano. Ninga musatu ekimunywesa omwenge. Kigamba nti oba ayagala. Alina ebijjukizo bingi ku ndowooza ye. Naddala ng'okaseko n'omukazi gwe yali ayagala. Yali ayitibwa Saida. Baabano. Kanono bakasatse enkingu. Bakacalirawo enkingu. Bano abasatu bazanya. Maama nyabo. Gwe ssebo. Ne kabaka kwali yennyini kano kya Usimakentaya. Ne basooka bamukwasa mu jjolo. N'ateekako ebyenkumu. Yenna ali mu kikangawa. Strip him. Mumugyemu engoye. Julia yabadde amanyi ku information yaabwe kiki baali bagenda okukosa biri ebintu baali bagenda okwetika. Byali batwala mu Tizistan. Muyira amazzi. Wewe. Concentrate. Njagala okeseko concentratinga. This operation in any way, the FBI will be getting a little present. Kasitokesako kufulumya information eno mu ngeri y'omuba endala. FBI egenda kufuna ekirabo okuva gye tuli. Ekikakasa tinakyalaga omuse. Stand. Oshega kyenjogerako. Bad. Gwe bad boy. Ye? Togezaako n'oyasama corporation yaffe. Beba ne bakwateko beeyongereyo. Keno baba bagenda kwe kuli ate eswagiro. Wabaddewo mashikini abadde ruda. Muzaatu yekanyiza wabula ali mu kutya. Ono yamuteekako luto. Mukwate epola. Gwe ssebo. We know where you live, Pat. Tutegedde wawo kasiba gwe kyapiiri. Kakulime kwata 10 osirike. Wulidde. Bwe batyo ne bajja batandike. Musatu yakwata bukwasi 10 n'akinyweza. N'atandika kuba mulanga.
Tuwade eruda Nicholas yajja java akwata olukomo kakeni mu kaseera kano. Yes. Nicholas Brocklehurst. Jane Lovely nti yenze I have something I should hear. Nicholas Brocklehurst tubangambye nti olina ekintu kye njagala okuwulira. In the Luke Gardner case, Nze Laizioni customs ali human rights akwasaganya ku musango wa Lodi ayitibwa Luke Garden. many years, but Luke's mother. Maama wa Luke yekanyiza newankubadde kibali kitute emyaka mingi. Omusajja yakwatiddwa aba FBI. Why? Ayitibwa Gary Pritchard. Adoptism. Yambuza abadde mu mbeera nungi wabigambidde. Gaga. And she has a Yeah. photograph. Why? What? Tayambadde gaalubindi ate tewali ki abadde alina kifaananyi. Arrested men. No. Temulina linnya liyitibwa Gary Pritchard ku basajja abakwatiddwa kono simanyi kankeberemu ndabi. Luke won his military medal saving Pritchard. Kigambibwa nti ne Medal Road gye yafuna Luke Garden yali ataasa Pritchard. Matthew Weiss, Washington Press. Ani omulayi yategedde ku nsonga enikono Matthew Wise. My attention, Jane. And if you find out anything else, anything at all. Bw'oba olina kyakyozudde njagala ombuulire kono nja kuyisizawo tewali buzibu. Okay, ebintu byonna ebiyinza okugezaako taasa Luke Garden asooka biyisa mu embasi ye waabwe kubanga ono omuntu gwe bataasa mu Ngereza lwakubanga yazza ebikolobero mu Amerika nekigambibwa nti alina oteekebwa kalaba yatta obwana bubiri butineja bwe kigambibwa. Mu kaseera kano motoka yagguka nakyala yuno Lini Wana Secretary of Defense bannamawulire bamubuuza kikyayinza okwogerako ekyo ekyabadde kyetikiddwa. Loyal and steadfast supporter of this country in the war on terror. Yagamba nti Tajikistan ebadde egezaako tuyamba okuyimiriza abatujju eri ensi yaffe. Epichlorohydrin could be used for many applications. Bamubuuza ku kemiko ya epichlorohydrin yabagamba nti esobola okukozesebwa mu bintu bingi. Lodi abiraba James Sinclair ku TV wabuli kikokonkona mu kaseera ako kyava ggula oluggi. Where's Zama? He's waiting in the car. Mutabani wange alidwa kuona ali mmotoka alinze nayingira paka munda. I need to know. Neetaaga okumanya Happened last night. ebyatuseewo ku kiro kya jjo mbu tekigenda kuddamu. More drink. Teri kuddamu kunywa mwenge Word. ge mazima On Saeed's grave. n'osonyiwa okubanga ndi kya buswavu I screwed up. bituna byonoonye I love her, Zam. I wouldn't do anything. naye amazima gali ti mutabani wange mwaga sigenda kuddamu kukola kya butumbaavu. Yazabuza ka balance. Juira bali bamuyitira mu diru y'okuleeta Ishan Brozovic amusiikanya administration ya Amerika n'abigoba. There's nothing you can say to me that I haven't already said. Tiwali kyogenda kuŋŋamba kitannaba kundeetera kuwulira nnaku. Omanyi? How soon can you get Ishan into the country? Olowooza Ishan aziyinza kutuuka mu bwangu ddala ki mu nsi eno? Soon. Mu bwangu ki? 48 hours. Essaawa 48 z'ennaku 2 okutuuka mu Amerika. Who's he seeing at the administration? Okay. Kale London, no, you're talking to me. simanyi Bungereza ekimanyi toyogera nange. Tell Ishan he'll be my guest at the residence. Mugambe nti agenda kufuka mugenyi eri amaka gange. Njagala ogezeeko okumuleeta agenda kujjira wansi wa diplomatic visa. Owulidde? I'll send Azam up. Nja kusindika mutabani wajje. Kagenda atumiza Ishan Brozovic agezeeko okusikana administration ya Amerika wabula Usman n'amala akitegeera. Endagaano agiyuzaamu gye baakola masekati g'Abengereza ngugasseko n'Abamerika kubanga oli omuntu amutwala nga muyeekera. Ishan Brozovic kana kyabwe kati bwe kali kafaanana bambi twadda mu Pentagon Rudy akyalowooza ensonga zino azeetaddemu naye nga yagamba ti senga Usman akitegeera yajja kwegamba Bungereza n'Amerika bajja byegana yabyeteekeko era kyofolaba amutumiza abeere nga mutuuze oba mugenyi eri amaka ge kigamba nti bagenda kutuukira ku embasi ye waabwe. Sir Mark. Sam Mark Brydon tuyinza okusisikana Madam Secretary. There have been some disturbing indications. Waliwo ebadde bitusumbuwa Kyrgyzstan, waliwo ensonga eziri mu Tajikistan as our governments may wish, kwegamba buli kimu tekitambula nga gavumenti zaffe bwe kyali kirowooza. strategies for the region, especially if they contribute to our stated aim of promoting Lengera democracy. ngeri gye tutambuza olugambo mu nsi yonna nti tulina democracy. What's the proposal? Kale gwe kikyogamba I'm in a position to facilitate face-to-face ndi mwetegefu gezaako baleetera Borisovich. We have Ishan Brozovic. military base. Njagala okimanye tulinayo Abamerika abaliyo tulinayo military bases ngugasseko ne company The guy mu Tajikistan. hit list.
katuyaka tushika n'omusajja Usman gwatayagala ebintu byaffe byonna bijja kwononeka mu nsi ye in jeopardy if you don't talk to era obuzibu bugenda kubawo singa temwogera na Ishan Brozovic. the Chinese. Sokulaba ebifaananyi Karaz. abachina ngogaseko n'abairani baagala kukolagana ne Usman ngogaseko n'aba Russia. PM on this. Prime Minister ensonga eno agirowoozaako ki? Exploratory, held in camera, plausible deniability on both sides. Yakkiriza tukikole wabula mwe senga biba byononese mujja byegaana nze nja okwewaayo. Okay, The arrangements. kati kola entegeka. Thank you. Ishan Brozovic mulete tumusika nitugezeeko okwogera kati gwe baagala okuzza ku ntebe Exactly. kubanga bakitegedde ne Usman gwe bateeka ku ntebe mwennyini eddembe ly'abantu alirinyire ate kyakubiri ayagala kukwatako okutandika kukolagana n'abasajja bakyamu China ng'ogasseko ne Russia n'aba Iran kati baagala kumuggyako baagala kusooka kusikana Ishan Brozovic gwe babazza ku ntebe yaliko opposition side eya Usman yavaayo. That was easy. Wa ekyo kibadde kyangu butuufu kibadde kyangu katwakwate kuba ne tudda erudda. Hello, want to my check. Kaino mu kaseera kano twadde erudda. Waliwo agenda amaaso n'okutambuza amaaso mu mpapula z'amawulire Charles McIntyre kati agenda okuzza amaaso kwe kwengana n'omusajja n'ayitibwa Rock Garden gwe bagenda oteeka gwa kalaba nga kirabika waliwo connection masekati ga Pritchard gale Pritchard ng'ogasseko ne Rock Garden kyava asooka akwata olukomo. What leverage do we have with the governor? Yabuuza tulina leverage ki gye tuyinza okwasizaako gavana wa Florida. Jjukira gavana yasalawo mutu singa bagenda otwalibwa kalaba kati yakuba essimu n'abuuza leverage ki gye tulina ne gavana wa Florida. Kabaka bamukubira essimu ayitibwa Jeff Proteski. Bamukubidde essimu musajja watu yono nagambye asigazayo ekintu kimu kyokka pardon board bamutuuza ono omusajja omukuumi w'omukomera yabagamba nti maze emyaka 2 mugumu wabula sisabangako mugezeko taasa bulamu bwa musajja musibe yenna era nga agamba sijja basuubiza nti senga lodi mmamu mutadde ensi ejja kwebaka nga nzikakamu. Nyina abaana 2 omwe alina 13 omulala agenda kuweza 17 be bantu bekyasiza okwagala mu nsi eno. Naye senga Luke Gardner ankubira essimu nangamba sirina waakubeera amazima gani nti newankubadde mu mukitwala nti yatta abaana mwetika butisi ne mutwala ewange. Kwegamba kyesaba kiri kimu kyokka mugezeeko okusalawo okutuufu ku musajja ono musala tuyuuna eno ebisigadde katubirekere kwagala kwa Katonda. For your testimony. Webale nnyo obujulizi bwolese tujja gezaako buteeka mu nkola ati mwebale. All of us are aware of the witness statements that were never submitted at Luke Gardner. Agamba nti waliwo obujulizi bw'abajulizi obutasobola kugezaako kuteekebwa mu musango gwa Luke Gardner. Sixth Amendment. Mulundi ogwasooka okutwalibwa mu kkooti. Appeal processes that have brought us to this room. If there is a reasonable, maama mukazi watu yono even the smallest doubt in your minds, yabagamba newankubadde mulina mukazi tugambe nga mulina okubusa okutonotono mu ndowooza zammwe, and you have the opportunity to reverse a travesty of justice. mulina olukisa ogezaako okukyusa kino ekikwagala n'obwenkanya. Not deserve to die. Omusajja ono tagwanira kufa mwena mukimanyi. Bagezezaako okumatiza pardon board nga bwe basobola. Deliberating. Bisigadde kati bisigadde gye bali. How did it go? Bigenze bitya? Tebibadde bibi. Simu yavuga. Warden Salk. Warden Soko. Kati warden w'ekkomera bamukubira essimu. Hold on a moment. Lina mu eddakiika. Kyava ayitawo n'ajja erudda. Yep. Aha.
Persuaded, possibly. I'd say we could be looking at clemency. Okuzira ku mbeera eno tulabika omusajja tugenda musonyiwa. That you have my full support. Siganyi nti sikuwa support yange enzijuvu. I understand it's hard. Nkitegeera kizibu. Things. Ogezaako okuteeka omusajja kalabba. But it's not as if Luke Gardner hasn't had his chance. Wabula Luke Gardner yafuna omukisa gwe mu nsi muno n'abyonoona. Lost their daughters tragically and a violent junkie. Now I know he says he's repentant, but then Yali muyaga. Tukimanyi agamba nti yeenenya. Is this really what we want? Naye kukakasa kyo kye twagalira ddala. Anderson knows that Gardner sealed his fate the day he killed those two. Gardner yazikiza enzikiriza ye luyata abaana abo. Kati ebisigadde tugenda muleka shika ne Katonda yanamwozesa. Wabula ffe wano ku nsi tumaze omusalira. Ye gavana ayitibwa Jeff. Jwira bamukubidde essimu. Kati abadde akubira wadde ng'amugamba kyonna kye musalawo mukakasete omusajja atwalibwa kalabba. Temumusonyi wamuwadde. Ninga bano badde bagenda kusiizira ku buki obukakafu buleeteddwa aleme kutwalibwa kalabba. Ono abakase n'agamba Warden mukikole omusajja tomusonyiwa. Bodi yatuula akalulu kali anonymous. Banange wuliriza Examination. Unagamba nti okusya ku bukakafu bwetwekanyiza na buli kimu kyonna kyetuyisemu eri kabaka ayitibwa Luke Gardner. Parole board of Stark Prison have found Pardon board ekizudde nti ono omusajja tagenda kusonyizibwa, agenda kufa. Naye nga babadde bagenda kusaba ku mulundi guli nti asonyiyibwe. Naye essimu gavana gyakubye n'agezaako okupoteza Warden yetwaziza Lord Kalabba. Kyokanga gwe omukisa gwo gubadde gusigadde kubanga Supreme Court yabasinika mu pardon board. Kati pardon board bwebeesazeewo bwetu tekyali mukisa mula okujjako okuttibwa. Yajja n'agamba buli abambi musaatu n'amaziga gatandika omuva mu maaso. Njagala ulabe. Should never have used the travesty of justice Kati ono yakubira ambassador. to blow and lecturing them on justice. How was the vote split? Bigenze bitya ye? Kalulu kabadde anonymous. I know. Luke's lawyer wants to appeal on their grounds that lethal injection is a cruel and unusual punishment. Kigambibwa It's refusing. ekyokubisa empiso eno omuntu omukubisa empiso omutwala kalaba y'empiso. It's not over. Mu Florida tebatera kikozesa nnyo mbu kiba kimenya amateeka oluusi. The governor, he has the power to stay execution for 6. Naye ate bangamba nti Jeff nga gavana asobola okugezaako okuyimiriza okutta alisi ne kutwala ennaku nga 6. Flying back to Tallahassee late. Namukubidde essimu yaganya ogikwata. I've got 36 hours before an innocent man dies. Nyina essaawa 3:6 omusajja talina musango kubanga tannafa. It's a church dedication. Yambuuza kati gavana ali luddawa. waliwo ka church dedication ku St. Joseph gy'agenda okubeera. What have I got on tomorrow that's important? N'asooka abuuza ono Service for the victims' families. sekuritayo gw'atambula naye pulogulaamu ye nga bw'eyimiridde. Tell Philly standing in for me. Gamba Firu yagenda ogendayo ku ekyo. Call you and tell him what flight I'm on. Kati ngenda kukubira essimu tukubuulire ennyonyi ki gengenda okulinnya okujja mu Florida. I'm going to need a file on Florida arrest. Nja kwetaaga fayiro ekwatagana ku butemu bw'abasajja abattibwa ku Kalaba mu Florida. Fayiro zonna muzimpe. Naye nga bamugambye nti ekyempiso tekitera kukozesebwa mu Florida. Mukazi wattu yadda ku drink. Ali staaka waali. Kano kajja ka Matthew Wise. Wasn't your fault. Munaye teyabadde ensobi yo. Yes, you did. Ngezezaako ko neera wagezezaako. Yeah, sure. Kyava abikula ensawo. Feeling not pure science, I admit, but I thought we had the pardons board. Amazima gali nti mbadde manyi pardon board tugiina. Yeah, no problem. Lindako. The man we know is Gary Pritchard. Omusajja gwe tumanyi nga Gary Pritchard. The name David Ewan Tega. Bamuyita David Ewan Tega. Gemanya ge yawa abeefu byayi. Chokolabe. And Pritchard, leave the Paris. Kigambibwa nti David Pritchard You're off the radar. No work permit. Gary Pritchard ng'ogashyeko ne Luke Gardner. Sap. Baali babaddeko mu Paris bomberere. Cock. Ne bakwateko ne baawukana. Only one that's a... Lodi yashikanibwa mu Bangkok ng'akuba bikondi Luke Gardner ne bamukwata mu kabaala. Pritchard both work for CMC and... Kati bombi ate baali bakoleddeko CMC sekwa operations eya McIntyre. And I want you to know this. I'm not intimidated by intelligent women. Kyagala weefule mugezi ekyo kye sikyagalira ddala mu bakazi. So, behind their corporate face, CMC is into some nasty shit. Yamugamba nti okushyira ku corporation eno CMC emirimu gyekola giri nasty. That a chaos. Be babeera mu ntalo baagala nnyo obuvuyo. 7 years ago, before Myaka 7 egyayita emabega nga Luke Gardner tannabakwata kubo kujja eno waffe mu America. Usman of Turkestan. Kigambibwa Usman wa Turkestan
yabakozesaako. I'll take us down until a couple of days ago. Turkestan ekigambo mbadde sikimanyi nakimanyi okujjako ennaku ziyise mabega. Blown up by a bomber with connections to Turkestan militants. Kati ekyewunyisa omusajja yakubye bbomu wa Tajikistan bwe bagamba Ferried by mercenaries connected to the CMC. kyokka kuliko ba machineries abali connected ku CMC ate mwe muri Luke Garden ng'ogasseko ne Gary Pritchard. Now stick with me here. Kati sokosekali nange ku nsonga eno. Expectations and your gut feeling. The pardons board reject garden. Gwe weebuuze lwaki pardon board yagezezaako Ghana Luke Garden. My gut feeling. Nze nyina gut feeling empulira mu mutima. Twitchy. Omanyi coincidence ebisire ebisinga zinyonyogera. Kino sikitwala nga coincidence oba nsisinkano. You know that. Kati bakitegedde aba CMC bateekwa kuba balina connection mu Tajikistan ng'ate ng'ogasseko ne Luke Garden. Kati balabika baagala Luke Garden ati we wabula lwaki kye beebuuza. Musaatu yawawamuka naye nga mazima gali nti kirabika yali abaddeko ne Gary Pritchard. Yali yabavaako dda bbanga gwanvu twadde eruda. Ono yakwata ekkubo najja asisikana fiiru deputy we Ishan Borisovich arrives in Washington. Ishan Borisovich agenda kujja mu Washington enkya. Agenda kusisikana American administration. Whitehall approved that, or did you just... Kiki oyiyiza biyiye oba bituufu byoyogerako? The Foreign Secretary and I discussed it. Foreign Secretary nange twakyogeddeko. To consult me. Kati wambuuzizaako. Talks are highly confidential. Ebintu bino Paperwork. okukyala kwa Lodi kugenda kubeera highly confidential kwegamba kugenda kubeera kwa kyama nnyo. Offer to fly me in. Empapula zigenda kukozesebwa mu bukukufu. Where? At the residence. Agenda kujja wange nga mugenyi. You live in a goldfish bowl. Naye okimanyi nti ekifo ky'olimu ky'amaanyi. I do. Kino ekito oyinza okukikola nga teri amaanyi. Need to know. Kono nkimanyi naye teri agenda kumanya nti yakyadde. Could you? Wabadde tosobola gezaako kyewala ye? Finds out. Then what? Singa Usman akizuula. US trade agreements. Endagaano y'Abamerika ng'ogasseko n'Abangereza agenda giyuzaamu. About a gap. Buli kimu kyonna gye tutadde mu nsi agenda kigobayo. How long are we meant to plead ignorance? There hasn't been an election since 98. How? Kuva mu 1998 tewabaddeyo election za democracy. Guloza yensi netegefu gezaako kubeera mu democracy. Look, these are difficult choices. Manyi munaye bino ebyokusalawo bizibu Kamala. Kale tewali buzibu. Bw'oba osazeewo bw'otyo ng'omaze n'okirowoozaamu. Was fully aware of your aba Washington ngenda bagamba nti wabaddewo. You pull it off. Era butereevu ogenda bagamba. Kubanga bwe kiyitamu obulungi ogenda funa obuyinja. If it goes tits. Wabula singa bigenda bubi. It's not just your career on the shit. Mulimu gwo si gwe guli mu buzibu. Nange ngenda bandugwamu. Ko kakiganyi. Atumiza Ishan Borisovich. Ninga agambye nti agenda kubeera mugenyi wuwe. Kwegamba just in case singa Usman akitegeera America esobola okyegaana ng'ogasseko ne Bungereza ono baamuyisaawo. Pritchard when you're in Paris. Ono ayitibwa Gary Pritchard wali nayo mu kifaananyi kino nga muli mu Paris. David Tegner when he's on duty for CMC. Okimanyi nti wabadde akolera CMC abadde yeeyita David. The bad dreams, Luke. Ofuna ebirooto eby'entiisa Luke. Traveling. N'okutambula kuno kw'obadde otambula amawanga. Kyebika obadde olina kyodduka. Tajikistan. CMC. Tajikistan CMC. What's going on? Kyekigenda mu maaso mu bulamu bwonna abantu bano. Takyalina kyasobola kwogera. Who needs this execution to take place? Waliwo yeetaaga okuba ng'ottibwa. Naye ng'alabika afubutuka mba CMC lwaki? You die, Luke. Sandyagadde kulaba ng'ofa Luke. Nkwegayiridde. You are a sweet girl. Oli muwala muwoomu. I'm not. Si bwendi. I come from. Gye nva teri akikkiriza. Thanks. Wabula weebale kusiima. Okay. Amaze okalaba ne wekanaakigoba kati abana basajja bali mazzi mawanvu. You should go. Kwate ekuba ogendeko ono nedda. I don't want to say goodbye. Sandyagadde kushibula munnange. Juyira kava mba human rights. Gwe tomukwatako muleke. Yajja wekali.
kyava akakwata mu bukono bambi. I'm gonna be okay. Ngenda kubeera okay. Tebereza agenda kalabawo gyagenda kubeera okay. Onoosobola okulabirira mange nti butereevu. Njagala olabirire mange. A lot of fun. Now piss off. Ennaku zino entono gye mbadde naawe zibaddemu essanyu. Kati njagala ogende bambi byesonyiwe ebisigadde. Tojasobola kumalako. Kasigala maziga kanyabo. Kyava jja. I want to make a call for... Nandi yagadde ogezaako okuba essimu. Olabye otya? Anti wali buzibu genda ogikube. Kati bamuwadde olukisa agezeeko okuba essimu. Nyina essimu eva wa Lugada okuva mu kkomera. Kati yakubira Charles McIntyre. Luke. McIntyre, Luke. Oh, sorry, things haven't worked out. Onoosonyiwa ebintu engeri gye byavuddemu. Njagala nzije mu kkomera. Yanguwa. Sierra Leone, Luke. Boy, eyo si Sierra Leone. Tosuubira ngenda kusindika abasajja bakubbeyo bubbi. I haven't forgotten Buchan. If I die tonight. Singa nfa. Njagala okimanyi oli screwed. Owulidde gwe McIntyre. Ono yazaako obuza ssimu. Yali mashinale we, yali sojja we. Ng'amukozesa mu CMC. Musaatu akanje mugamba ati zijjayo. Oli yamugamba eyo si Sierra Leone. Tosuubira nti ngenda kusindika bakomando bange bakubbeyo. Which means amulesa afe. Ono yaseka. Ninga amugambe singa nfe ekyo ky'olwaliro. Amazima gali nti ogenda kusiraana. You told anyone else? Oyina gw'ogambye omulala yenna? Neda. No. Ono yakubira Nicholas. Broadcast. Essimu. You've been making accusations about a conspiracy. Kali amugamba nti CMC erabika egenda maaso n'okwagaliza omusajja ono okufa. Ate nga kirabika yayise mu pardon board ng'ogasseko ne governor. N'amugamba nti ekintu ky'okola njagala obeeremu egendeeza kubanga oba raising accusations eri company ez'amaanyi. Oba osumulula emisango. Olina okuba n'obukakafu. Kati abadde ayagala ensonga giyitiremu ambassador. Namugamba ambassador tomugamba ebisigadde soko bireke. Okujja nga tufunye concrete evidence. Then we tuka tujje bifulumya. Maka Brydon yajja. Musaatu akadde kaina aseze wagezeko okulwanira omuntu ono. Kubanga mutuuze waabwe. Njagala. Ate nga waliwo obukakafu bukakasha. Kyayinza okuba abanati yabatta. Yayitawo. Kati aze kusikana governor. Ayitibwa Jeff. Jeff bampita Mark Brydon. Your office on the phone. I have no intention. Na yogede nawe mu office yo ku simu ne kugamba sina kigendera kyakuta musajja ono. I trust. Ene baluwa yavudde wa Prime Minister. Mbungereza. Sir Mark, I'm sorry. Nesiga ekigambo ky'aba pardon board. Sebo. Linako. I've been investigating the cases of execution. Banengezaako okwekanya emisango gy'obulabba. Right. Gibadde giri mu Florida. None of them Niku gyonna have the reasonable doubt that Luke Gardner tewali giyina reasonable doubt nga Luke gy'alina mu nsonga ye. Accept these rulings, but I can assure you, the men and women who made this decision did. Ebyo oyinza obireeta naye kakasa ekintu kimu abasajja n'abakazi abakoze okusalawo kuno okuva ku pardon board. standard the Supreme Court had to reject his plea on a constitution. Nkimanyi aba Supreme Court Everyone. babadde balina okugezaako okusazaamu ensonga ye The pardons board would free him. nga bakimanyi nti pardon board at least ejja muta To warden sulk. I'm saying that if wadde nisooka mumanyi it ever came to light, gavana the buck stops with you. njagala okimanyi kino kisobola okugezaako okukolebwa naawe. I know Jerry Sulk. Jerry Sulk mumanyi He's an honorable man. musajja wa kitiibwa kintu kye yasazeewo This is out of my hands. I can't. kati byanvudde mu mukono sina kyenyinza kukola wabula abadde amuza at least ennaku nga mukaaga adilaying execution lodi aganye kyava akwata olukoma naye nga mugambye omusewo wadde nisooka bamanyiganye bamukwano kamala yakubira Nicole. Pardons board, I've come away with a much bigger question. Agamba nti pardon board engeri gye yagezezza kugaanamu ensonga eno ekibuuzo kye neebuuza bali connected batya ne CMC kuno kakunoonyerezeeko ndabe wabula noono gwakubira essimu tetunaba kumanya akazanyira ku sayidi ki kubanga tumulaba ayogera ne bosi wa CMC kyava ajjako olukomo. Yakwati ku nashoka jya ekifaananyi kino mulimu Gale Pritchard ng'ogasseko ne mwenye mwennyini Luke Gardner musajja watu yaleetebwa kuba ebbanga liwedde maama we yuno mukazi watu ali maziga mazima tebereje omwana guba weezaalira
ne bagamba nti embwa zigenda mutwala kalaba bagenda mutabusi ng'ate oli awo olaba. Musaatu yakakkana wansi ku maviivi ge. Maama n'amunyweza mu nnaku ennyingi okamala. Budde buno butambula. Batandise dde ogezaako tegeka. Wano we mba mugenda okulabira. Bagenda mussa mpiso. Lethal injections. Unakuba essimu agezeeko okumanya kwegamba sigaza eddakiika nga 2. I can't find it. Muna isobola gezaako kufuna connection. Masekati ga Jeff ngo gaseko ne lugadana. Tewaliwo connection yonna eraga. Tiobo osanga kino ne kiro kyekyamulete ogezaako pika road atiwe. Bona basembera. Gambye tuli kakusatu. Yakaise state within. Vije junior nga bulijjo. Mrs. Gardner. Mukyala Gadana. Tugenda kusaba ojja otulire wano ebbali. Mazima bamutegekedde akatebo wage asobola okwekkaanya mutabani we ng'attiwa. Bamutuuza na maaso. Ambassador. Have you with us? Anti kyasanya okubanga naawe osobodde okujja ku mukolo guno ogw'ekitiibwa okamala. Okay. Nga batuula. Nyini mukolo yuno eno musahatu. Bajja bamukime. Ninga nona amutwala bambi. Amukwatibwako ennaku. Kyabasooka yiwako ekkooti ye. Yada amusuubiza n'amugamba essuuti bagikupimako naye togenda gyambala. Naye munaye tosobola kumanya ntuuko ya muntu. Abaana abo saabata. I didn't kill those girls, though. Amazima gali nti abawala abo saabata. Nkubulira mazima. Kiri nti It's just tugambe ghosts catching up, you know. nti ebyo bye nakola mbyayita bye binondoola. Naye nga amazima gali nti abaana abo saabata. Kyava akwata omudaali gw'obuvumu gwe baamuwa mu magye olw'okutaasa omu ku basooja. This is who you are. Luli amugamba kino kyoli oba kino kyoli. Kubanga yamulaba. Ina nga agamye nti yali akumyeko abatemu omusajja ono si mutemu. Balina okumwetika. Sala ziweddeyo. Buli bimulaba kifunziza. Mazima n'ofiisa bambi ebiyengeyenge bijja. Yakanda ku resistinga naye nga wa. Bwe batyo bamwetika. Kwe kumuyisa musaatu bambi. Yena alina munaku. Bagenda mu kubya mpiso. Bagamba kitwala eddakiika 4 okubanga ofudde. Wabula omusawa pronouncing wamaze okuyitawo eddakiika 17 okakasira nti obulamu buweddewo. Kwe kumuteeka katanda erudda. Kizaje kyatu kyatandika okussa obubi. Olw'amasoka kasati da bitufu bagenda kumuta. Manyi mu kusoko oyinza okubaamu okubuusabuusa. Wabula bwe bakuteeka ebbali. Lw'olyoka kakashati dakika zo ziwedde. Mazima ne nakyala bamufungulira bwagezeeko omwekanyisa mutabani we ng'attibwa.
bali bakuterawo endabirwamu muba omulabiro bulungi. Yagezaako kwetekako akamwenyo kwegamba aleme baleka munaku naye nga kizibu. Babano sawa zaatuka 6 gwennyini tebalina kuyisamu wadde akasekonda ne balyoka baziiwako empiso ne zipika kemiko. Musaatu yakanda kulwana wabula nga tekisoboka. Obulamu bwatandika ogenda. Maama yatandika okwesika. Bakuba empisi emu ku emu. Ninakyala alengera. Mukazi watu kimususyeka buli ayaga kuba mulanga. Ne balyoka bazaamu empisi ey'okulala. Musaatu obulamu ne bugenda. Mazima n'omudaali yaguta. Mukazi watu oluvannyuma omulanga gwavaayo n'akaabira ddala ng'omuntu omuzadde kubanga afiiriddwa ekintu ekimu kyabadde akyasize okufaako ku nsi. Ninga kigamba nti oba afudde bulwadde oba ki, bamumutidde awo maaso ge. Laba gavana gyali. Kyonna kyonna kye babadde bamukwasirizaako nga leverage okutuuka okukkiriza nti lodi atibwe kyandiba nga kyali kikulu. Yamanya eyo ensonga ewedde. Sir Mark, I'm Matthew Weiss. I'm with the Washington. Sir Mark, bampita Matthew Weiss. I'd really appreciate if you could spare. Now. Sikati baba, gwe munamawulire nawe sikati. Sam's going to take Jackie back to the motel. Sam agenda kwate kuba agezeeko okuzaayo Jackie ku hotel. Yes, thanks. Okay. Ndowooza weetaaga okuvuga okutwalako tewali buzibu. Word. Nandyetaaze okwogeramu ne nakyala. Jane Lovely, ko tewali buzibu. How are you? Oli otya gwe? Ono byamuweddeko dda musaatu bambi. This is from Luke. Kano kavudde eri Luke, ebbanka luwa. Thanks. Webale. I better go. Ndowooza nkwate kubo ngende nange. I'll talk to you soon. Nja kwogera naawe oluvannyuma. Unaawulya kati n'omulimu gw'ekkomera gumutamye. Maze emyaka 21. Wabula bukyanga atandika kukola mu kkomera. Eno ye moment ebadde ekyasize okubeera ey'ennaku gy'ali. Ono yakwata ekkubo avuga ambasada amutwale ku airport. Naye bonna bali mu nnaku. Teri anyega bajjukira ka moment engeri Luku gyasembeza obulamu bwe ku nsi. Kasooka ne kavuga ne katuuka ebbali ne kasiba. Naye bimusobedde. Kyava akakwata ku mukono. Ne kaza amaaso gyali. Bayitawo buyisi. Manyi bagamba ewaba ennaku tiwabula ssanyu. Bwakayisawo yakayisawo paka bbali. Kaseera kakwekungubagiza. Kubanga bombi kye batuuseeko. Kungubagiza kw'abazungu kusufu kamala. Esimu yavuga. McIntyre. Done. Kiwedde. Thanks. Webale. Simu n'agizaako. Ono yuno mukazi watu naye awulira ali stuck. Bali beetaaga basajja baabwe. Amazima gani nti empapula zonna ze balina ziraga nti babadde mu legit business. Kitu kye badde bakola kyali tekimenya mateeka. Waliwo ekifaananyi kye yaleeta. Lawson. It's
pretty hard to recognize. Ono yali ayitibwa Richard Lawson. Kizibu okugezaako mwekanya kubanga face bagibebentula. In what way is this relevant to the... Kati bino bikwataganirawo ku kilayati wange. They're in Kaiser. Yali mu kampu mu Kaiser. I can understand that men die accidentally in training. Zubulu kitegero omusajja oyo ayinza okuba yafa accidentally nga muli mu training ne bamukuba ekyasi. Body and removing the bullet, shooting his face. Buli kinneewuunyisa mwamugyamu ekyasi kye bamukuba ne muba face ne mugibebentula ne mumusuula mu mugga. Kyrgyzstan's legitimate. Kati business bwe mubaze mwali mukola mu Kyrgyzstan zali legitimate kubanga ziri mu mateeka. Lwaki omusajja ono mwamutta ne mwagala n'okwonoona identity ye? You a Marine like Richard? No one in the British Army called David Ewan Tegner. Nagenzo okukebera mu magye nga teri muntu ayitibwa David Ewan Tegner. Ino passport geri. Illegally is a very serious offense. Manyi okuyingira mu nsi kuba kumenya amateeka kwa maanyi. Why? Yanoonya emisango gyonna gyamuteekako naye nga wa. You must be employee of the month, Mr. Oteekwa kuba employee of the month mu CMC Secure Operations. Kubanga bakusasulidde $20 aga bail. Passport stays with me. Passport egenda sigala nange tuva mu kibuga. Nkyalina okunoonyerezaako. Company sewe musasulidde $20 ga bail. Era mugambi oteekwa kuba gwe employee of the month. Oba the year. Kajja. Ninga bali kati batuuse bagezaako kutayinga loose ends. Kyonna ekiyinza okugezaako baleetera okuba nga bagwa mu buzibu. Bana nisogezaako kijjawo. Road yajja ebbali. Ono ayitibwa Gary Pritchard. Amannya ge naye ssebe no mu CMC musimanyi ye David Ewan Tegner. Kano kajja ne kamutosha ebbali ne kajjayo oluto teeka mu kyemba. Ono naye yalina okuvaawo afuuse liability gye bali. Kasita ofuuka liability gye bali boyo oba togenda kusimatuka. Noono bamugyewo kubanga bakitegedde ayinza ovaako obuzibu. Kyava ayita banne ate tebaleka bujulizi mabega ne oba ofootya. Kati mayitinga eno basobola okukwata ekkubo ne bagitemaatema ne bagyokya buli kimu ne kiggwa. Musayi ne bagugjawo. Esimu yavuga. Under secretary. Kano. Ebisigadde byonna amaze obikwasaganya katolina kweraliikira kuva ku endi yange. Buli kimu kyonna amaze okigatagata. Kayino mu kaseera kano baakoze Ruda. Kabaka nga amaze okwata ekkubo okuva mu Florida yadda nga bagamba Ben Daniels takabuzeemu. Wabula Neil Pearson naye muno. Lini James Eva Alex Jennings Naomi Jenkins Ted Whittle Genevieve O'Reilly bonna bagenda kubeera bazanyi. What time does our guest arrive? 2100. Akaseera k'omugenyi ku kaakano yatumiza Ishan Borozovic. Security on the handover. Thank you. Webale. Bamaze omusimba akadde Lodi kagenda otuuka. Yasooka n'ajja Ruda. Mukaseera kano emmotoka zagguka. Ishan Brozovic aleeteddwa. Jjukira aliko opposition side n'omusajja ayitwa Uzman kuva mu Tizistan. Era Uzman n'amala akitegeera nti yakoze contact ne gavumenti ya Amerika oba ne gavumenti ya UK. Endagaano gye balina wakati waabwe agiyuza mbuyuza n'abaako ne kyeyeekolera kubanga kati ono amutwala nga muyeekera. Naye nga bye bamwefubako ne bagezaako muteeka ku ntebe. Rodi yajja Ishan Borozovic mukodomi wa James Senkereya abadde muwangangusa akaseera kano konna kwe kwate kuba jassikani Mark Brydon ambasada wa Bungereza mu Amerika. Yagamba okuva mu kwekweka at least ajja kuyita Mark Brydon basobole okusikana administration ya Amerika. Yajja paka Ruda.
D'abord pour Jalabridge. Webale kujjawo omukwano. Martos Fidget. Kirungi okulaba. Hello, Mark. Ki Mark? Gwera luzungu. Kyava amusimba omukono. Naye nga bakimanyi Mark Brydon akaseera kano kona yali asirikiridde Usman bwe yali agenda maaso n'okola naye nga at least abimanyiiko nti alinyirira eddembe ly'abantu b'omu nsi ye. Baagala kukyusa nfuga eri mu Tajikistan. Baamuyisaawo yabagambye agenda kubeera mugenyi mu maka ge. Kwegamba Usman waleete omutwe omunene. Gavumenti ya UK byegaana ng'ogasseko ne America. I understand. Bw'oba olina kye weetaaga kyonna oncontactinga Nicholas. Kati baamuyisaawo bamutwale mulumu gy'agenda okusula. Wano ali mu maka ga Mark Brydon era ng'amulese nga mugenyi we. Twadda mu Tampa, Florida. Waliwo emmotoka eyagguka. Jjukira nakyala ono ayitibwa Jane Lovely. Baamusimbye bankaluwa. Naye ng'ebbankaluwa yavudde wa road ng'agenda kuttibwa Luke. Street in Tampa. Njagala okwata ekkubo gende mu Tampa, Florida. He's looking after a package from. Waliwo omusajja alina emaali gy'anterekedde. Come to collect my kit. Gwe mugambe nti oze kwata kkubo tutwala byange, kutwala kiti yange. Just do the best you can with it. Njagala ogezeko gikozesa mu ngeri esoboka yonna obeeko kyokola ekirungi. Yatuuka mu kafo ke yamulagirira. Hello? Hello? Genda okulaba teri anyega. Kati abaali awo agenda okuzza amaaso nga kateni zeewujja. N'akimanya nti munda mulimu alimu wabula asirikidde musirikizi yadda. Akimye kiti ya Luke. Abeeno mwesebo temugulewo. N'akwata ekkubo olujja agenda olukwatako nga lugule. Kyava ayitawo paka munda. Hello? Hello? Is anyone there? Waliwo ali wano. Balumusaako busa. Okay. Kale. I'm really sorry. Nsonyiwa. I didn't. Luke sent me. Luke ye yasindise. Luke Gadana. Okay, I've made a mistake. Nkoze ensobi. I'm really sorry. I'm going to go. Kankwate kuwonjireho emabega nsonyiwa. His kit. Antumye kiti ye. Before his kit. Waliwo kiti ye gy'antumye eri wano eno. Christ, lady. Yesu Kristo mukazi gwe. Ontiisizza katankubanira bullet mu kichwa. You're scared. Nango. Jesus. That's the second time. Guno mulundi gwakubiri. Katonda etera ati attack. Lulia musikana ku hotel. Sorry. Nosonyiwa. So you're Al. Kati gwe Al. You want a drink of water? Weetaaga ku mazzi. Ewakawe wachafu kamala. Omukazi niwankubadde nnyonte muluma yagamba kimu nedda. Ayinza okuleetera ag'ensuwa ng'alinga gaanabyemu ebigere. Yeah. Weetaaga akutumye nti ye. Sorry. Baamuse ye. Luke left this for me. Luke banka lweno gye yandekedde. Nangamba gikusimbe. Alright, it says you have a package of his, Yangambye nti olina package ye. I got a kit. Whoa. Abadde amanya agenda mutema akabazzi. Kumbe ono anoonya maali gye baagiteeka. Ekisenge n'akibeba entula. Baabo. Kyabika bino byabadde akutumye. Biibyo. N'abisimba nakyala. What's in it? Biki ebirimu? No, it's none of my business. Simanyi tebinkwatako. Nga bagamba downtown mu Tampa. Mukazi watu yafunayo ka hotel. N'asooka ajja agezeeko okwekkaanya. Oli mafene naye tamanyi biki birimu.
kati mwani mwensimbi ng'ogasseko ne passport ez'enjawulo mpozi gugasseko ne buteepu kyava asooka ajjayo eno yajja yekkaanyi mulimu Scarion Peter kyokka ate era mu Ngereza naye nga Luke yalimu kuno kuliko Dion Michael naye ate era passport mu Ngereza kati ate eno kuliko Nkomeni Rudi yalina passport oba mmeka kuliko ne fayiro endala bino nasooka bikwana n'abiteeka erudda kyava yekkaanya buteepu buno butunuulira nnyo genda okuzza amaaso kano kaliko 14 mu gw'omukaaga 99 kano kaliko mu gwokusatu nga 3 mu gw'omukaaga 99 Arranged a lunch with Gordon Adair and Caroline Hanley. And then Secretary Warner arrived. kano yakwate kuba nasikana Isha n'amugamba nti tugenda kubeera mu ka meeting wabula tugenda kubeera ne Gordon Aiden yakulembera ekibinja kya Armitage kati gugasseko ne nakyala ayitibwa I'll leave you in peace. Caroline Hanley naye agenda kubaawo. Caroline said, you trusted me. Caroline yaŋŋambye nti onneesiga. Why? Wabula lwaki? Am I wrong? Kyogamba ndi mukyamu okwesiga. What was I supposed to do? Kati nze nandikoze ki Ishan? Brink of civil war. Usman was the only man with a... Ensi yammwe yali etuuse ekiseera nga mugenda kufuna olutalo lw'omunda. Usman ye yali omusajja yekka eyali asobola okugezaako gireeta okwegatta. I had to weigh that against the chaos. Mba kujjayo kintu kya kyonna kino kyali kigenda kuleetawo chaos. Yandibadde nga Chechnya bwe yali. Bantu kuttiŋŋana. Business with. It's meant to be an apology. Mbadde nteekeddwa okwetonda. Wabula kati ninga ali ku my own justification. Kwekakasa mu nsonga emu oba endala. Naye nkusuubiza. And I'm sorry. Njagala onsonyiwe ku ekyo kye nakola nali mukyamu. Biseera ebyo. Njagala onsonyiwe. Yakakana. I understand why you did what you did. Ntegeera lwaki wakola ekyo kye wakola. It's not my place to forgive. Wabula sinze nnyina okusonyiwa. You asked me why I trust you. Ombuuziza lwaki mba nkwesiga. Trusted my sister. Natiranga okwesiga muganda wange. Ada saw a good man in you. Ate nga yakulabamu okubeera omusajja ow'enjawulo. Julian ono yamwagalako newankubadde yali wajja mu Senkereya. No, who can get me to the same room as the US Secretary. Ate n'ekyagwa omuntu asobola okuntuusa mu lumu ya Secretary of Defense wa America. Kati bakujja ne bakujja erudda. Waliwo katepo akaali kakwatiddwa mu biseera ebikadde. I'm dead. 1999. 1999. CMC Secure Operations. CMC Secure Operations. One of our assignments. Bali batusindise mu Tajikistan nga batuwadde assignment za mirundi ebiri. Esooka gezaako kusekiwalinga business ya Armitage Corporation. Kyakubiri batugamba tugezeeko okuwa military advice eri amagye ga Usman. Kyokka baatukakuba bantu byasi. Ninakyala yesika balina akatundu ke baluba ne bakubako ebyasi abantu bonna abaaliko. Mbwe abaali balina okuwa military advice eri Usman n'amajege. Baali bakuuma Armitage Corporation. Waliwo nakyala gwe bakwata. Kakana wansi ku mavivigo. Kati agenda omupozinga nga Yerodi Gale Pritchard. Objective was to assassinate key members of the opposition. Wabula omulimu gwe baali batuwadde gwakutta ba key members abali mu opposition side. Aba baali bawakanya government. Njagala otubuulire Ishan Brozovic gyali. Brozovic ali tuddawa. Tubulire muganda wo gyali. Ono yali Saida. Tubulire muganda wo gyali. Siba akasajja kamukubira ddala ekyasi kagale Pritchard. Bonna bamemba abali ku opposition side sebo babata. Bino nga bikolebwa bamashinale ba CMC Secure Operations. Kyokka ate baali bakuma company eyitibwa Armitage Corporations. Bonna bali mu Tajikistan. On June the 15th, President Usman made a statement on national television denouncing the Islamic militant rebels. Agamba nti nga June 5 1999 Usman yakwate kubo n'alinnya ku TV ey'eggwanga lyonna
n'agezaako kugamba nti abantu abaali battiddwa basiraamu bano ababeera mu kuyeekera kyokka ate nga CMC abasajja be baali basse. Caroline Hanley and Mr. Gordon Adair. Mukyala Caroline bamuleeta ne Gordon Adair. May I introduce Ishan Borisovich? Nandiyagadde obbanjulira Ishan Borisovich. Ye kabaka ono. At the Lowenberg Institute. Я очень рада познакомиться в конце. Anti kyasanyo okusikana oluvannyuma. Email. Okusinga okubeera nga mbadde nekkanya face mabega wa emails. Kuno nange essanyu liri gyendi. Oyo ayitibwa Gordon Aiden. Ye Chief Executive Officer wa Armitage Corporations. Kampuni ya amaanyi. Ono n'addamu n'ateekamu kateepu akalala. Waliwo jjame yajja n'atuula. Bino byonna byali bikwatibwa Luke Garden. 9. Mwenda kye yasooka okwogera. Where were you born? Wazaalibwa wa? What year were you born? Mwaka ki gwe wazaalibwa? 77. So you're 23. Katulina emyaka 23. Nti ye oyo n'asooka mufuwadinga ne watereera kati wajjajjamu omulala nga tewali mulala yona ayitibwa Khan Hassani Khan Ibrahim Wahidi. Ibrahim Wahid. Bamta Ibrahim Wahidi. Hassan Axon. Ibrahim. Ye musajja yategulula bomu mu nnyonyi. Which means abasiye mushiba ali bamumanyi. Yasooka najjayo ne kamagazine yakanya nakyala. Bano n'abasajja baleka baali batendeka ba jihadisti. Idea to visit the villages in the mountains. Kati bano batandika okugezaako okuwaya. Unagamba nti kyali kirowoozo kya Makablaidon kwate kubo tugende tuwaggulu eri tukyale. Kye tutasobola kumanya nti waliyo ensalosalo. Boundaries. Well, I was young. Nali muto. People in the British Foreign Office knew what they were doing. Kegamba ono omusajja. Guns right off. Tugenda okugenda ku nsalosalo kyebe embwa zaatugirayo mbwasi. They took an instant dislike to Mark. Told them I wasn't worth the price of a bullet. What I actually said was, nze nabagamba kimu. me a favor by shooting you. Mbu kijja kunyamba singa bakuba ekyasi. I was begging Bali mu mboozi eri personal. anyone any favors. Baabo. Nakyala akola wano kyava ajja. Yakuba ambasada akaama. This phone call for you. Waliwo essimu. Naye nga yo. Give me. Musonyiwe. Ishan Borisovich bagikubidde ye. Kyava asituka. What exactly were you doing in Kyrgyzstan, Mark? Ni ddala wali okola ki mu Kyrgyzstan gwe Mark? Keeping my head down mainly. Biseera ebisinga gezaako kwetaasa ntalo kubanga obulamu butambuliza wansi. Line 1. Genda ku line 1. Kyava akwata olukomo. Hello, James. Ki James? I've got someone here who wants to speak to you. Nyina omuntu ayeetaaga okwogera naawe. Ono yali mukoddomi we. Uncle Ishan. Uncle Ishan. How's my special man? Kyali wange ow'enjawulo ali atya? I would like that very much. Mugambe nti mwagala naawe nkwagala. We'll talk. Kali kabaka muyita kojja kubanga kaana ka muganda we mwannyina eyattibwa. Boogera bino wabula amasimu waliwo abagezaako gatwakinga. Pozi mugasseko n'okuwuliza emboozi buli kimu kyonna. Twada mu Washington DC. Nakya yakwata ekkubo n'avaayo eri. Kirina alina obubaka bw'afunye. Naye ng'obubaka kirabika bw'amaanyi. Yakwata ekkubo kati aliraba bwasisikana Nicholas. Anti maze ofuna akalumu akalise kiwa. Wetugenda otula twekkaanye. Nicholas on tetunamanya side kidala gy'akolera entuufu. Yamuterako kateepu. Bali abasajja batta bannaabwe. Olaba. Tell me that isn't the man the FBI arrested. Ngamba nti si oyo omusajja yakwatiddwa. Luke left these too. Nick, Luke, yalese ne bino. Nick njagalo byekkaanya. MC wasn't employed directly by Usman. Okimanyi nti CMC yali teri employed by Usman. Armitage Corporation ye yatumya CMC bagezeko basikiwalingira assets zaabwe mu nsi ya Usman. Advisors? Kyokka ne bagamba nti bagenda nakuwa military advice eri Usman. Lines over the page. Ekyewunyisa military advice gye baali bawa baali battabusi bantu.
Look at the signatures at the bottom. kali njagala tule signature eziri ku contracts ezo. Colonel Charles McIntyre. Kuliko eya Colonel Charles McIntyre Half of the Armitage Corporation. ng'agezaako okudiringa ne Armitage Corporation. Kyokka sayini endala eriko ye ya boss. Kyokka ate yali boss ebiseera ebyo ye yali Liniwana. Liniwana ye Secretary of Defense kati ate ennaku zino mu US. Which means ne Liniwana bino yali abimanyi. It gets worse. Ate winawe byononekera njagala olabe. Nacha yakwate kubo najja maka ga Mark Brydon asikane Ishan Borosovich. Sir Mark. Sir Mark. No Phil? Phil utaze deputy wo? Not today. Lwaliro taliwo. Sir Mark. Under Secretary. Under Secretary. Christopher Sowers naye ajjeddeko. Katono yamulaka katepuka Hassan Khan, Ibrahim Wahidi. Luke's letter describes CMC training sleepers to infiltrate jihad. Luke yagambye CMC yali ekolanga ba trainer abali ba traininga abasajja abenyigira mu jihadi. Go was working for CMC. Chokoyo jamaze kyenebuza we yabwatulira ennyonyi eyata abangereza ngo gaseko n'Abamerika yali akyakolera CMC. For CMC when the plane went up. There is no hard evidence. Tewaliwo obukakafu bukakasa kwekyo. Stop. Shirika toyogera kakano. These tapes link the Secretary of Zero tape. to Zigezaako okulikinga Secretary of Defense wa America mpozi ngo gaseko ne government yaffe okubanga yali ekolagana n'abasajja abajamu. British and American citizens. Okimanyi nti kino kijja gezaako okuleetera abantu okulowooza nti Secretary yenyigira mu bantu abaafa waneeno mu America ku lw'ennyonyi okubwatuka. What do we do? Katukole ki? Do nothing. Tewali kye tugenda kukola. Tapes with me. Zino tepo ogenda zindekera. You're going to tell the ambassador. Ogenda gamba ambassador ku bino. Mark has to Sam Mark Brydon talina kubanga abimanyiko. knows and is Just in case nga biba bivuddeyo abasobola okubyegaana our government. ne government yaffe okubanga temwesibaako. Makes Watergate look like a parking violation. Gundi gwe nkugambye bino tebina gye bigenda genda bikoma wano. He's threatening me. Ontiisatiisa. Do I have to? Nteekeddwa siteekeddwa kutiisatiisa nyinza n'okutta. Anti toteekeddwa. Amugambye sebe ne information gy'oleese. CMC yali ekolera Armitage Corporation kyokka ate eyali chief executive officer wa Armitage Corporation yali Liniwana ebiseera ebyo. Which means buli kimu kyonna ekyagenda nga maaso wansi wa President Usman Nachala yali akimanyi Liniwana. Muno yawulira obusungu. Bintu bitandise okwononeka. Kyokka mubaddemu ne Ibrahim Wahidi. Kyebeebuuza Ibrahim Wahidi yali akyakolera CMC we yabwatulira ennyonyi. Era nga ne Luke okusiya ku nnyonnyola gy'annyonnyola mu CMC agamba nti etendeka abasajja ba jihadisti bano abafuuka ba terroristi. Yasooka n'abikweka. Agambye tagenda kugamba bossi we kubanga bossi we alina okusigala nga ali clean mu nsonga zino. Afune wabyegaanira. Alina akuma ke yafuna n'asooka akatereeza. How do you intend to tackle the Muslim extremists? Kati ki kyogenda okukolera abasiraamu abamenyi b'amateeka ewammwe? They brought down a plane for tugenda bateeka mu mateeka. Share your enthusiasm. Okimanyi nti baasudde ennyonyi nnambiri yagolooza bajja sobola okikkiriza. I was surprised to learn they were in any way linked to Kyrgyzstani militants. But their fight has always been with Usman. Yabagamba nsiimye nnyo kubanga mundeese wano. As you know, my administration is very keen to promote democracy in the region. Njagala okimanye nti administration yaffe efaayo ku kintu kimu kyokka promotinga democracy. Katwaga kakasa nti mufuna buzibu. Kyetugezaako kugamba tugenda kusigazayo military personnel ewammwe tukakase nti security eri ggulugulu ewammwe ng'ogasseko ne waffe. Bases zaffe zigenda kusigalayo ez'amagye. Your air bases are a matter of great unease for many Kyrgyzstanis. Njagala mukimanye nti military bases zammwe teziyamba mu nsi yewaffe. Conflicts that are not of their making. Kubanga abantu batya ekintu kimu nti muyinza otandikawo entalo ezitali zaabwe. If you want peace and stability, bwe muba mwetaaga okuteekayo eddeme mu nsi yaffe. phased withdrawal. Nze kye ngamba muggyeeyo amagye gammwe gonna. One of the cornerstones of the militants' bloody campaign. Kubanga tetwagala bintu bya ntalo. Particularly naive. Naye kutula nti ensonga gy'olesa teri naivu nnyo. And participation in your country both. Njagala okimanye nti America ogezaako participating ng'ogasseko ne gavumenti ya UK. Oparticipating ewammwe mu ngeri ya military ng'ogasseko ne bya bulijjo
tusasula revenue eri 3/4. Idealist. Ono yakwata kuma nakateka mu peni. Escape the yoke. Bosi we yakozesa n'agizaawo. It would seem we have slipped our head under another one. We are grateful for any help and support, but not at the expense of our sovereignty. Tusiimye nnyo kubanga mwagala tuwa support. You as an American citizen must understand. Ono yatunula. Ate omusajja gwe baleese. Tamuzize bamuwaziganye. Baavaayo buvi. Wasn't worth that time. Mutufu n'omusajja abadde tagwana kadde kafwe. Awo at least basigaza Woodman. Yabagambye military bases zammwe muzijjayo waffe kuba tezina kye zituyamba. Muyinza otandikawo entalo abantu baffe ekibatiisa nti entalo ze bafiiramu si zaabwe nga zammwe. For the sake of my nation's health. Zino badde manyi bagenda gezaako kuteesa sate si kwagala kuteesa ku mansi yange. Ono kyava akwata peni. That I'm naive to think that we can operate as a free nation. Sebo nakyala agambye mbu ndi naive gezaako kulowooza nti tusobola okuoperatinga nga free nation. Oba eggwanga erisobola okwetwala erina eddembe. Nga tebatukwatiririddeko. Revolutions don't have the greatest track record. Kimanyi kiri kimu kyokka ku bantu abaleeta enkyukakyuka tebalina ddembe bulungi. Kakati. Kati nkoze eki mu meeting ke tubadde nako. Ogambye Secretary of Defense anonye gy'asalira ezzike. Tosi kusalira ezzike gy'oli. Maybe I'm the one. Obusanga nze mulagajjavu. You people will be proud of you. Abantu obateekeddwa okuba nga bakwenyumirizaamu. They will work in your favor. One who doesn't respect weakness. Come in. Yingira. Ono yajja. Nyina kyemisinze. Twakwate kuba tetuvaire tudde ebbali. Sebo Ishmael ate ensonga agyonoonye bwonoonye. Bade bamuwa tamuzi singa baba bamutadde ku ntebe kiki abalina okukola. Ebintu yabiganye. Ne bamugoba bugobi. Kale bisigadde balina byetunuliramu nga bbo. You okay, buddy? Matthew Wise yakwate kuba najjasikana na kyala. Oli okay? No, I know you're not okay. Ono yalina kyeyazudde nakya wabula bamukomeza. Ne bamugamba eyo ensonga sebe twaliramu abanene. Bade manyi bakututte mu ttokyo. Kirizo badde ogenda kumisinga. This big breakfast. Ndetera ku kyenkya. 3 scrambled eggs, wait. N'atumya kikyasinga okwagala amajja 10 n'ebisigadde. Okay. Here's the thing. Ensonga yiino. We've leaned on Luke Gardner's pardons board. I have a connection. Mfunye connection lwaki abantu bayise mu pardon board ya Luke Gardner. For the Armitage Corporation. Aba CMC mu biseera biri ebikadde sebo bali bakolera Armitage Corporation. Secretary of Defense. Ate yali boss wa Armitage Corporation, ye Secretary of Defense wa America. Years ago, Armitage funded his campaign. And what I can't figure out. Ate kye nazudde ekirala. Jeff, governor wa Florida. Ekyamulemeseza ne Luke Gardner okwate kuba okuttibwa ensonga emu yokka lwansonga nakyalanga ali CEO wa Armitage Corporation yamuteekamu ssente n'asobola okuyita mu elections. Ono yamugamba kimubireke. Drop it. Biveeko. Luke's gone. Luke yafudde. Yensonga yagigoberedde n'alabira ddanga mu butuufu. Kale ate kaliko kabadde kafunye connection. Masekati ga Jeff governor wa Florida. Ne Luke Gardner. Lwaki Luke Gardner yabadde alina okuttibwa? Onaba akwate kuba ogenda agenda okwekkaanya. Kyava alengera amawulire. Diplomatic hijinks. Kuliko ekifaananyi kya James Senkerea. USA Now. Ng'ogasseeko ne bossi we mwennyini. Mark Brighton, scene with James Sinclair enjoying a Mbosebo Mark Brydon. Sinclair was relieved of his power. Ne kyapiriwe James Senkerea. 5 years. Mubadde bagenda maaso n'ogezaako okujaguza oluvannyuma lw'emyaka 5 okubanga tebalabagana. Bikulema begolabe. Visit to the city of Mbwe kyabadde kigezaako bajaguza. Lwa nsonga mukoddomi wa James Senkerea yakutte kubo n'akyala. British residence home of Sir Mark. Mbu yabadde mu maka ga Sir Mark. Boy, bino babyonoonye. Something inside sources. Less than a dozen people. Waliwo omuntu omu yagezezaako bifulumya okuva munda. Kuno batununya babimanyiiko abatasuka na dazini. Ebintu bino byonoonye kye bifulumya mawulire. Kyokka bali balina engeri gye bafumbye olugero lwabwe. Bamubba ekifaananyi ng'agezaako okulwana ne road James Senkerea. Bo bagamba nti babadde bajaguza olw'okubanga mukoddomi we yakutte ekkubo n'akyala. I'm sorry. Onoosonyiwa afande. Wabula laba ebituusewo. Which means Woodman agenda kuba abiraba. Woodman bw'abiraba wagenda kubaawo tabbu. Alala. Not now, James. I'll speak to you later. Si kati James nja kwogera naawe oluvannyuma. James akitegedde kati ensonga zoononese. Kubanga James eneme nnamba emu eri Woodman.
n'ekifaananyi bakitaddeko emabega. Essimu zitandise okutambula. Madam Secretary of Defense amawulire agasomye. Kati which means Usman agenda kukkiriza nti America ye yakutte Brozovic n'emuleeta erudda. Olabye ebituusewo mawulire g'olwaleero. Yabuuza kimu Ishani Brozovic alowoozaako ki? Kubanga beetaaga okulumba ensi nga tisi bamanyi agenda otuula ku ntebe. Do you want me to issue an official denial? No, do we know where the pictures came from yet? Yeah. Mumanyi ebifaananyi gye byavuddeko nti tunaba kumanya. Tunist shit waiting for Sinclair's inevitable slide into the gutter, and boy did he hit pay dirt. What the hell were you doing? Niitera wobadde okola ki? Whitehall is denying talks took place. Okimanyi nti UK yeegaana nti ensonga zino tebannaba ziteekawoko ne US ezeegaana. Kono kituufu. Kubanga bwe yali akyagala. Ekya Ishan Brozovic yabagamba nti yabadde akyadde nga mugenyi we. Kubanga bamuyinako akakwate baali bagadde ku muganda we. Number 1 bunking down. Kati awo UK esobola okugezaako byegaana ngugasseko n'Amerika. Number 2. Kati ekizibu ekiriwo Usman agenda kunyiigira ddala kubanga obadde tokolagana na enemy number 1 yekka kyokka ne enemy number 2 James Sinclair naye obadde okolagana naye. Kati kankwate kubanga nensikana James Sinclair yayogere oyo omutumbaavu temumuteeka ku microphone mu mwesonyiwe talina kyagenda kwogera. Kati ina kyalaze Jane Lovely yeetaaga kusikana ambassador. Ye Prime Minister agenda kwogera ki ku nsonga zino? Yatuziza dda meetings. Kali gwe kiki? You should consider taking some leave. At least nze ngamba considering taking a leave. Wumulamu. Yes. David Ewan Tagner. David Ewan Tagan. CMC employee. Bagamba yali employee wa CMC. Failed to honor his bail condition. Kadagenda okuza amaaso kwe kulengera kajeni. Kumbe ne Nicholas Akalabi. N'amanya kayinza okuleeta ensonga ziri zeyakagambye kabike naye tekawulira. Kyaba situka loodi. Kaganya omutumya keetaddewo bwetesi asobola okukalaba avueyo. Tekagadde ku drawing attention. Kumbe Niki yakalabye edda. Oli otya? Ndi fine. I need to talk to you on your own. Gwe neetaaga okwogerako nawe mu yafeesiyo. Daba boyi bwe yeenyigawo. Gwe nyakulaba oluvannyuma. Totya. Kati namwetika bagende boogere mu yafeesi. Nagambye bakayise state within. Tuli ku politics. Boy. It's possible that whoever took the pictures of you outside. Waliwo obusobozi nti eyabadde akubye ebifaananyi ng'olina James Sinclair yabadde tagoberera James okujjako gwe. Theory. I want you to use this. Naye ngenda kukusaba ompe essimu yo kwate ne yange gy'oba otandika okukozesa. I need your old one. Mpe essimu yo eri enkadde. Yinza okuba nga bagitrackinga. What's going on, Nicholas? Someone takes a picture. Kati omuntu omu n'ankuba ebifaananyi. His visit's blown. Is this... N'abigatta n'okukyala kwa Ishani. Kiki kye babala? Olowoozaani kono simanyi. He wants the talks with Ishan to fail. They want Usman to learn about them. Warner didn't get what she wanted from the meeting. Warner teyasobodde gezaako okufuna kiki yabadde asubira mu meeting ye ne Ishani. Why risk provoking Usman? She could just kill the talks quietly. Maybe we're not being creative enough. Oba osanga tetuli creative ekimala. Pentagon. The Lowenberg Institute. Ng'ensonga eno eva mu Pentagon. Interest. Which leaves the embassy. Pentagon bwebanga si efulumya obubaka buno obanga si bwe batusettinga up, which means bifuluma mufe bennyini Abangereza baba bali awo. President Usman yagafunye abantu abeefula nti bakwano baffe yuke ngukasseko na Amerika be bantu bennyini abagezaako okweka omulabe wange. Kati okussa ku consequence egigino ngenda kusaba seneti yange Amerika ejjeyo amagye gaayo ewange na buli omu yenna yateeka bizinesi ewange bazijjeyo ne mu Pentagon bituuse Katonda watu Armitage beeruguddemu kyokka ate bosi nambemu yali bosi wa Armitage yenna kyala tosobola kukkiriza mutumbaavu ono tugoba we tulinayo bizinesi gyaffe muleke gwe gwe wagamba ndeete Brozovic wano. I'm a businessman, not a diplomat. Oli businessman si diplomat. Oh, for Christ's sakes, no. Well, what then? Oyagala mukube kojja nti nedda. States of America. In the United States of America. Out of crucial Central Asian bases by a pumped-up flea. Armitage is about to lose major... Armitage egenda ku losing assets zaayo. By the way, I originally... Ate, nga nze yaziteekamu sete mu kusooka.
Russia and China must think it's Christmas. Kati Russia ne China baleka bajaguza. Hey, you're the one in bed with the Lowenberg incident. Gwoli muliri n'omutumbaavu omukazi omunafu. I don't know what goes on in that brain. Nishima chi kuli mutwe ennaku zino. At least Mark Bryden was man enough to take. At least Mark Bryden yakkiriza nti omusango guli ku ye. Ambassador wa Bungereza. Don't worry, Gordon. Tiwerayikira Gordon. There's always something in the world. Wabawo ebiseera ebisinga ekintu kye tusobola okugezaako okukola gwe tofaayo. There will be reprisals. Ono asazewo atandike. There's lined up against the wall and shot. Buno obusabwe ennyini abantu bagenda kuttibwa kono sigala. He's overplayed his hand. We can turn this around. Omusajja kyakoze ate asukulumiza wayina okukoma Usman. Kasita agambye America ejjeyo ebintu byayo. Publicly humiliated the US. Kimanye nti abagiswaziza mu lujjudde. Alternative is you. Kati omuntu abasigalidde gwe weka abagenda otuula ku ntebe. The administration backed by the UK is going to swing behind the human rights issue. Nze kyema kiri kimu kyokka administration ya America nga UK gikwatiriddeko tugenda kutambulira ku human rights. Omusajja oyo abadde alinnyira eddembe ly'obuntu bw'abantu. Kati tugenda okukola ffe tugenda mugamba nti eddembe ly'abantu abadde alirinnyirira tugenda mujja ku ntebe gw'osigalidde otutuulako. Owulidde? This is what I'm good at. Gwe totya kino kyensinga okukola. This is what I'm good at. Gwe tofaayo. Njagala nkuba essimu mu yafesi ya wana. Kati baagala kazanya omusajja abaswaziza mu lujjudde abagamba ati abapanuwe bakwatemu ebyabwe ng'alinga agoba omukazi anobe. Wana ali ku ssimu. Did you get through to her personally? Gwe omukubidde. Nedda yakubye nti ayagala kwogera naawe. Mark? Ben, it's good of you to call. Liini kibadde kisufu okuba essimu. About the article. Munaye ku article gye wasikanye mawulire njagala onsonyiwe. Not what purveyors of gossip would have.